Metro Farm agenda katonyeze munana mukwano osiibye otya nno mukulike eyo mwenna abasobodde okukola abali awaka mbagumya ne mbagamba nti tusabe Katonda kijja kuggwa oba oli awo kijja kuggwa naye nze okusinziira nga bwendaba bayinza okututa mu mwenda kubanga corona cases zikyali. Mbagamba nti abakola mukole ate alina yamba munno ne bw'onobeera n'ebingi nga mulirwana awo talina kakulya ne bw'onobeera ne ssente muganda mutalina kakulya oba mukadde omuyambaga ne bino bina bya ku nsi. Omuzungu Abe Kibalama yayimba nti okwagala ebintu kyekibi ekikolimo kyekibi kyonna kale oyinza okuba n'ebingi naye era enkomerero ojja kubireka. Tuyambe bannaffe abali mu bwetaavu abalwadde tubayambe kibi nnyo okulya nga munno talidde. Mwebale okutuwulirizanga programu eno ebeerawo buli lwakuna kuva ku ssaawa 4 tuka ku ssaawa 5 ya Metro Farm katonyeze 8 era nze omuweereza wammwe Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu njyana basi muzukulu wa Kazinazina njibaweerereza emyaka okuva mu 28 okutuuka na kankano era nze nkola ne yakadongo kamu buli lwa Ssande okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 6 ogw'omutuntu. Mwebale okuwuliriza nimbagamba nti mwebale okuwuliriza ate muyige. Omuntu ayagala okuyiga awuliriza ate ng'oyagala okumanya weefuulanga musiru n'ofuuka omusiru oli kyayogedde ekirungi n'okijjamu ekibi n'okireka ofuuka omusiru lw'ojja okuwangaala ate era kwe kuyiga. Naffe bakadde baffe Venansiyo Ssennoga bwe babeeranga batusomesa twabawulirizanga. Basempaka abo Uncle Dick Sempaka baba nga bakyali sibyekwaso. Mukadde wange Mukalazi Kyobe abo betwabeeranga nabo Paasisi Muwanga nga batuwuliriza tubawuliriza tubayigireko. Olwayo nange ndi ku Metro wano enkya nvaawo naye nvuddewo gw'ompuliriddeko ki era oyize eki kyekikulu. Nsomesezza ebintu bino mumbuuzizza ebintu bingi ebikwatagana ku buwangwa naye obuwangwa tebuggwayo ate obuwangwa teri abutegeera era nga bwe mbagamba nti omala kufa n'olyoka obutegeera n'olyoka odda tomala gwa mwera mu buzibu bw'oba okyamuunya noga nti olyoka Ssemateeka bamubikkula nti obuwangwa bukola buli tukola buti noga zali simanyi omala kugwa mu katyanzi n'olyoka omanya nti kino weekiri. Buwanga si bwangu aye tetubuteekamu kusoma tetubuteekamu kajanja aye tetubuteekamu magezi magezi masome kyo kizibu era nga bw'ogamba wakati olaba ennaku zino abanaga ebyo byakikadde ebyo byali tebirina mugaso tebirina makulu nga tebirina n'omugamba nti olina bannyoko lwakisiba ofumbirwa ate obuwanga tebutukkiriza kati olaba bw'ogwayo lwakito waswa mwannyoko gwagamba nti byakikadde. Mukwano ampuliriza ebyo ebadde nteekateeka yakugezaako okutema mpangi. Mikwano gyange mwebale okumpuliriza nga ate mwebale kuyiga. Mukwano gwange Mboggo oli otya? Mbogga olina ennaku Mbogga kusekeredde maama Galifa n'empola je nasomesa olwokuna luli byamutabula n'agamba senga yali alina essimu ya basajja Mbogo bankubira bangi nnyo nga bagamba mbu baagala bafaafagane edda temukambuwala nze ndize singa obukambwe naye ate obukambwe bulina kuyiga ayinza okubeera nga yabuuza ebibuuzo ebyo musajja watu basajja Mbogo oba abasajja Mbogo basabwa Mbogo ng'ayagala kukola ki kuyiga ate ayinza okubeera omuntu omuyigiriza mugano bwekiti bisibe kityo bwekirina okubeera. Kale Alisi Kaweke omugabi
omugabi ndoota omuvubuka wa myaka 15 aŋŋamba nti Lubaale wange alimu ekisiraani nti ŋŋende bakijjeko. Ekyo jjajjaawo akikulaga. Muzimu gukugamba oliko ekisiraani. Alisi Kaweke ekyo kyangu. Ekyo ekintu kiri self-explanatory. Jjajja banange nkibagamba. Bakasaba kuloosa ekintu nti oba oliko ddogo ebijja biriko ddago oba kino kiriko bwe kiti oba ne bakulagirira eddagala manya ekyo tekyetaagisa kuweereza bantu balamu nze nziremu. Jjajjaawo akutemedde olubimbi. Nsaba kunnyamba ndi bubi ndi wa myaka 31 ndiko ebisiraani mbeera mukono siina kyendya sifumbirwa awo wenfuna yagenda gye nfuna omulimu nga bangoba ntambuddeko baŋŋamba nti mpewo sirina ssente. Ebintu bino mukwano gwange lwakuba toyogedde erinnya kituufu Lubaale ng'akuluma bino byonna talina kyatakuteekako ku nsi. Lubaale ng'akubanja talina kyatakuteekako. Atta azibya amaaso alemaza talako buli kikonkono kyonna ku nsi teri akuwagala teri akuwa gw'olina ebizibu n'abaana b'ozadde bayinza okuba nga nabo babizibu. Fe abasajja atutta mita bokisi gwe amakazi n'akutta nga towulira toyina bwagazi kubagamba amatu ti omukazi tampulira nga toyina bwagazi. Buli kisiraani ne bw'otunda amenva gago ge gadiba kabe kabalagala obeera mu kwenyamira bakuyita mulogo bakukyawa. Empewo zo zireeta ekintu ekyo. Obeera mulwadde mugongo mutwe ebikutambula oloota abafu oloota ebijja oloota bikwebakako oloota gye wasomera otambulira ku nnyanja gw'oloota abatemu gw'oloota tuleera byonna ng'omanya nti oliko Lubaale. Ekitegeeza mukwano gwange maama nnyabo olinoonya ne twogera olinkubira ku ssimu yange bw'oliba ofunye omukisa n'ogikwata kubanga nze simala gakwata ssimu. Mwannyinaze bw'aba yagikutte mubuuze, bw'aba mukyala wange mubuuze mugaye nti mbadde Bantubalamu yaŋŋambye ndiko ekisiraani nti ayagala kuyambibwa ne Lubaala nnuma awo basobole okugindeetera wembandi nsobola okwogerako naawe naye olabye naye tokuba ku makya sikubirwa ku simu ku makya tinaloose oba nfunye baagala okuyambibwa kuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 10. Ndoota nzizeeyo awaka kino kiwanvu nnyo mu kyalo nga nongoosaayo ndi Kigongo tebaali ntuuma ne ndyetuuma kibeera kibi. Bakugamba ogenda kuddayo mu kyalo kulongoosa ennyumba ya jjajjaawo oba omuzimu gwagala obeere mu nnyumba eyo. Omuzimu bwe guba gukuzzaayo mu kyalo ne bukuloosa dda mu kyalo olongoosaayo guba gwagala oddeyo obeere mu nnyumba eyo. Nina mukwano gwange yannoonya n'awakana naye kati yakubidde mwannyinaze n'amugamba kati nina emirembe. Naddayo mu kyalo buli lwakutaano lwamukaaga mbeera mu kyalo. Omusajja jjajjaawo yamulekera ennyumba nga mulamu n'amugamba muzzukulu wange kulekedde ennyumba yange bwenfa nga ggwe gibeeramu teriyo muntu mulala. Basenga be ne baagala okuleeta amajja bamukyanyiza baagazza omuloga bakoze ekibasimbye eddagala wano ku lw'Ebulemeezi naye tamanyi. Namugambye kolako bwoti kye namugamba beegoba bokka ennyumba neesigalira kali yaddeyo mu nnyumba alina emirembe teri amutaataaganya kubanga n'omuzimu gwanyini guzze gukumugamba. Kati naawe bagamba bogina okuddayo mu kyalo olongoose ennyumba oba yali yajjajjaawo amwe abamenyaamenya ennyumba ezo enkadde bane temumanyi bya bajjajjamwe ze baagiteekamu. Ennyumba eyinza okufuukira ekizibu. Tomenya nnyumba ya musajja tomanyi byateeka mu musingi tomanyi byateeka mu kisenge kye. Era nze nsanyukira nnyo abasajja n'abakazi abagamba nti ennyumba ya jjajjaffe oba ya kitaffe ekaddiye tugirekewo tuteekewo empya oba ne bakola renovation ne bagirongoosa bulongoosa naye nga tebamenye
ekintu ekyo bannange gulabanga ekitaliimu omusajja omuzimu gukusaba ennyumba era alinga omuwala yankubidde obufumbo buganye yakola maama we yali mutunzi wa byannyanja ng'abikalirira maama w'omwana oyo n'agula poloti ye kibanja kye n'azimbamu ennyumba sente nga yamutunzi weewunya omukyala atunda ebyennyanja n'akalirira ebyennyanja ne bimuyingira ne Buganda yonna omukyala abeera mu byennyanja yenna aba akyuma ne bikuyingira n'okola sente y'ekikazi n'akuza abaana be kuba taata waabwe yali yafa n'akuza abaana be abaana abo omwana oyo omuwala omukulu addira ng'afuna omusajja ng'omusajja anika nga batunda kibanja kya mukazi ng'omusajja amala okulya sente ng'omusajja adduka yamulekera n'abaana yapaala kati ono ali eno mu muzigo omukazi yaleka amaka ge naye aloota buli ddakiika ali mu kibanja kiri aloota ali mu kibanja kiri omutwe gumuluma maama we amugamba njagala kibanja kyange yakitunda luli yali mulaavu n'ekisajja ne babba sente ne bagitunda omukazi yasitamanga ku likundi n'ayokya ebyennyanja ne bimuyingira e Buganda yonna pananga abaana temutundanga bintu by'abakadde bammwe temutunda teri atunda kintu kya mukadde we n'afuna era tulitereera kale naawe mukwano gwange sijja kugendayo nnyo naye mbagamba totunda kintu kya mukaddewo bwe kibaawo kikulaakulanye sigamba nti gwogenda okola nze sisobolawo ŋŋende egindi omanye jjajjaawo kye yateekawo nze senga wa kitange baamuzza ewaffe Embalwa yafa mu 83 senga wa kitange Zuluta naye yagamba yazaala omwana omu mu famire engagga era abadde mugagga yabeeranga Bugerere yali wa prisons ye yali agu era nga nayogedde famire oyinza okugyewoonya n'agamba mutabani we nti bwe mba nga nfudde kuba yagula ekibanja ky'emiti 2 wano e Bulemeezi nti bwe yava ewa mukoddomi waffe ye n'agenda mu kibanja kye nga kinene twagendangayo nga tuli mu jinjuko ya taata Sonko yatutwalangayo mu 73-74 nga tuli bato nzijukira bulungi twabanga bakulu naye nga tuli bato ne tugenda emiti 2 twakyamiranga Kalule ne tugendayo naye mu biseera by'olutalo yagamba mwana wange onzizangayo bwe nfa ngonzizangayo wa mwannyinaze Bantubalamu gyonziikanga Embalwa munange ng'afa ng'aziikibwa eyo mutabani waffe Kisitu ng'akwata bintu afunye olutalo luwedde ng'atunda kibanja ne nnyina ng'amutundiramu naye olumbe lwaluma Kisitu nga lunaku ajja kulaba bataata bajjeyo amagumba Kisitu ng'afa nnyina ng'amwettira yamutundira mu kibanja liba teriri bugundi busa Kisitu ndowooza afa mu 2022 nja kubuuza muzzukulu wange Kaweesa Kisitu ng'akola ki Joseph Kaweesa omusomesa olumbe nga lulumba Kaweesa yali afa omuzimu gwa senga watata nga mwamba njijaayo kitaawo yanne mwana we ngenda kukujjayo mu 2015 nga talumba taata wange jjajja nti tugende tujije sengaawo nga bagenda emiti 2 nga bagujjayo omuzimu nga baguleeta Embalwa taata wange afa 2016 nga amaze okujjayo sengaawe naye kale wewunye yafa 83 mwabatunda ebintu by'abafu esitole eyo njikunyumiza ebyo byempandiika mu bitabo byange mba mbirinako experience mbirinako si byakuwulira buwulizi kale bannange temutunda bintu by'abafu era temuzanyiranga ku mufu omufu taba munne yafudde eggulo aluluma
erinnya lino erya Kigongo simanyi, naye mu buwangwa abalongo tebaba ba muntu omu. Kati oyinza okwesanga nga bakadde bo taatawo yali Ssaalongo ba maama Ssaalongo Naalongo, naye ng'ate taata omulala omuto gwe gwayita taata omuto nga gye baatuuma Kigongo. Amanya ag'abalongo nakibagamba ne mu kitabu kyange abalongo abazaale gatambula mu kika, amanya gatambuzibwa. Kati nze Kivumbi ewaffe erya Ssemwanga lyali lya kitaani, naye mu biseera eby'olutalo nga okugoyita Kivumbi bakukuba kitegeeza mutawaana, tata n'aliwummuza ndekako Ssemwanga ke Simon Peter Bantubalamu. Kati olw'okuba nti okukola P7 nga bwe gai nengenda naye ng'erya Ssemwanga lyali lyaki lya kitange. Nze Kivumbi nina Kimbowa, singa nzaala abalongo nga kimuto wange anzirako Kimbowa alina omwana eyasooka abanga abalongo kuzaalibwa, Kigongo alina kuva wa Kimbowa, oba muganda wange Mayanja oba John Lutaaya. John Lutaaya nebeerayo banze nenzaala abalongo, mukyala waffe owa John Lutaaya naye naddawo kati kizza oyo azze ku balongo kizza ava wa muganda wange Lutaaya. Amanya gatambula ag'abalongo tegaveera ku muntu omu, okuva ku Kigongo okutukerera ku Kiteerera Kitooke asemberayo ddala. Amanya ago gajja gakola ki? Gatambula mukwano. Kati awo kibi kimumala kwebuuza, siriikirira Kigongo lino lyetuumye teriyo mu kika Kigongo mulala, era abalongo bano baali badda kwani era ba myaka ng'emeka? Obuze basengawo nze okwesanga Kigongo yava walala, naye teriyo mu buwangwa waffe wano Naalongo bayinza kuzaala balongo oba Ssaalongo ne wabulayo Kigongo mu kika. Kate Kasanda ndoota nwanagana ne muka kitange omugenzi mukoka akuluggusa omwana wange, bakugamba nti oliko omuzimu mukazi. Jjajja wakubiri yajja muka kitaawo, ekintu kino nkibagambye nnyo bannange, twebeereremu. Buli lwoloota omukazi oba muka kitaawo oba mukaani, manya nti olina omuzimu jjajja owookubiri eyajja okufumbirwa, gwe muzimu gw'otegeera gw'olina. Era bwe kifaanagananga omusajja gwe wayagalako ng'addawo akomyewo mu kikolwa, oba omukazi gwe wayagalako n'oloota ng'okomyewo mu kikolwa, kiba kitegeeza nti omuzimu gw'olina gw'ojjajjaawo. Era n'olwokuno mukibagamba nti kw'ojjajjaawo azaala kitaawo obeera muganda we oba aba mwami wo. Kati ate amuzaala azaala jjajja oyo owookubiri gw'obeera mwana. Kati wano kibakulaga nti oguno muzimu mukazi gwajja kufumbirwa mu kika, gwe gugira mu kifaananyi kya maama ojja wa maama wo. Era olina omusambwa gwa mukoka gwagala gw'ogusamire n'abalongo baagwo. Era naguwandiikako bulungi nnyo mu bitabo byange. Abamusinga abungi ne bawakana nti nnimba, naye nga lukoka amaze kubaluma. Omusambo gwa mukoka mutabani wa ggulu guluma. Omuntu ayinza okukologoka yenayina n'afuuka wa kyenvu, emimwa ne gikkala, emimwa ne gimyuka ng'onnyaanya eyengedde, n'obuninkini eno wansi ne bumyuka, emmeeme eba ekusinduukirira. Oloota mukoka ayingira, ke kabonero akategeeza nti omusambwa gwa mukoka ogulina. Omere nti okoggoka, buli kyokola kifa bukikuluguka. Oloota mukoka ayinza n'okukuba ekiddukano. Ogwo omusambwa gusalirwa embuzi bbiri, era gusalirwa mu mukoka. Era naguwandikako abalina akatabo kange lwakuba kaggwawo, ensalya n'ennyingiza ya Lubaale, kubanga nga gwakutte nga guyimbirwa ennyumba zaagwo mukwano gwange. Mu mukoka akugugulukusa mu mukoka, era okulekera ka mukoka empunguliro ne guleka guva ku mutwe, gunyuma, guba n'ebifundikwa bibiri.
ali mukyalo Nakatonye era ye nannyini jjembe kyambala matembe limuyimba erisibwaga eriwundibwa n'amatembe gokka. Ebintu bino biwandiika mu kitabo ensalya n'enyingiza ya Lubaale. Kati mune musambwa gwa mukoka era nemba alternative solution mu katabo ako nti bw'abanga akuluma sooka omuwooyewooye bw'oti akakkane ofune ssente omusambwa ogwo ogukole. Ate oyinza okwesanga nga n'abamanyi enkola yaagwo tebakyaliwo, babatono, tuli batono abamanyi ebintu ebyo. Kati nga bwe mbagamba nnoonya omusajja asamiza omusambwa gwa njovu abuze. Waliwo mu njovu gwaluma amutta amanye ennyimba za musambwa njovu naguwandiikako era nensinya omulongo waagwo nemuwandiikako. Batono zinabanga tata wange Siriri ng'asamiza kasenyanku nga ndowooza bya bulimba ne omuntu ne bamuwokya mu muliro naye ng'adigida. Omusambwa gwa kyebutula gwe basimbira kigundi kyebandula kyebatula ne biringa ebikongo nenga ne babagiyimbira. Ate kino bikitaba kuggwe totwalanga ki nsonga. Naye munnange kimala kkulu kati ng'omusambwa gwansi munne kati okusanga amanyi okusamiza omusambwa gwansi ogwe omusambwa gwansi ti mwana gwe erinda ensi erikkuba oba lunnabe oba nabeefunye oba wamunyenye gyogera ku mitwe eyagisalirwa njuba semwezi abasinga obungi mutagalira kuba batagalira ku Mukasa Musoke Kiwanuka Muwanga aye naye Muwanga ne batasomera na ngatto. Batono nnyo abamanyi okusalira Walumbe bwasalirwa n'ebitambo Dungu. Ate eriyo ne bamweyana asalirwa ng'asabye era namwawulamu ebiti bina bitabo kya ensalira. Era kyovula banti eddalu lyawukana livaalinga. Waliwo owakalogojjo, akabanzi, akazoole lingi. Nakasi teopista ekalangala byennima tebibala eddagala lyemeza awaka wonna gwendinogera awona ndoota enkuba etonnya. Mukasa yenkuba etonnya. Era ojja kulota ng'ovuga emmotoka enjeru oli ku byennyanja okola kuta byennyanja ofumba byennyanja otambulira ku maato ovuga emmotoka oyo Mukasa enkuba etonnya Mukasa akubanja era oyinza okuba nga wonna ojjudde envi. Teopista munnange Nakasi bano batera kubeera bazzukulu bakyaddondo Nakasi n'abembwa balituuma Nakasi Teopista simanyi kwova ekalangaalo mukwano gwange eno Mitiyana emusingo. Kati munnange jjajjaawo akulaga tekitambo kinene ettaka ekibaza emmere ye bakiyitaani ekitambo ekyo ekitambo ekibaza emmere bakiyita kinnamulimi kubanga tubyawulamu. Waliwo ekibaza emmere enja kubatabula kyekiri kyoyogerera nze bampita nnamulimi era bwe kiba kikolebwa n'olwaloola nnalimi terubulamu kyekibaza emmere. Kati kitambo kino kibanja okukikola obaza emmere era ojja kulota ng'olima ng'emmere tebala. Kitambo kyo kinnamulimi kinnamulimi gwemuyita ne mukazi nabbimbi oyo. Kati eddagala lyemeza waka ogenda kubeera muki munozi wa ddagala ng'era ojjanjaba abantu. Mukwano gwange Teopista ndooza nkuzeemu ali ku Metro Farm 9 essanyu lyo muli muti ankyalisemo nga kivumbi bantu balamuzamu ebibuuzo. Ramadhan bw'abakazi ndi munnalwanda nsaba kundagirira ku musawo omunnalwanda noonya twogere. Ramadhan bw'abakazi Alex Ewakiso naddusa awaka nga njagala kuwummuza Lubaale kuba annuma nkole ntya. Teri awummuza Lubaale kintu bayita okuwummula nti gundi awummudde aba afudde. Teri agamba nti agenda kuwummuza Lubaale. Lubaale tebamuwummuza omala kufa
nogandi gundi awummudde eddagala lyenkuwa oba yakakuwummuza Lubaale nywa butwa ofe oveewo oba weeteekemu ogwakabugu awo Lubaale akuveeko akwate omulala ate gwe bajja okuyita era omuzimu gwoyogerere Lubaale wo tukuyita kuwongerera Lubaale kuwongerera akakkane abayowana kebayita oba abajozi bayita okuteekerera Lubaale n'ogamba nti lwabadda nnuma nti walumba nnuma ne tumuwa olubugo lwe n'amafumu ge n'ebirala nakkakkana ku bulumi n'opakasa ekitambo kinnuma ne tukiwa olubugo lwakyo amafumu gaakyo n'ebirala nakkakkana n'opakasa ssente n'okikola timuwanga nnuma nkuuza amannyo nfuna ekifi ku maaso sikyalaba n'omuwanga n'omuwa ebibye n'omukakkanyaako n'olugula ebintu byamu ne bimuwongerwa nakkakkana kuwongerera si kuwummuza okuwummuza kuba kusiba kutta era olinaga nti gundi ngende nakinze nkibagamba nti ngenda kukujjako Lubaale nga teyasooka kwejjako wowe kyebyo kya bulimba nze ndi musajja ngamba nti ngenda kukujjako obusajja nkufuula omukazi tekisoboka oba ngenda kukujjako obukyala nkufuula omusajja kya bulimba nakino bwe kiri teri akujjako Lubaale ozaalibwa naye omulenzi ennaku 4 nga waketonya mu lubuto lwa nnyoko okyalina kisaayisaayi omuwala ennaku 3 ng'okyalina kisaayizi oba alina kukwata kyenva muzaala abaana ne batuuya n'olaka nti kakaaba kalina amabala ag'enjawulo ng'omanya akaana kalina Lubaale tekaagala kutuula tekaagala kuyonka tekaagala kukola ki Lubaale omwana ajja akula ne Lubaale we era bw'atuuka ekiseera okweyogerera nze nalabayo omwana yali 2-5 nga nkyali mu umoja wali bandeetera ezo puroguramu sigitandise kalwanyolo nagikola natandika wano 2-8 naye 2-4 nga nkyali mu umoja wali Kafumbe Mukasa kati awali discount bandeetera omwana nga wa mwezi gumu Lubaale n'amwogererako maama nga mwizo Lubaale n'alinnya ne mubuuza ebibuuzo nga ku bebi yata nawoza nanduza na mwezi omwana oyo yali yava Masaka ne mama we nako okumuuliziganya ndowooza nga 2019 oba omwana oyo akyali mulamu naye nga yali ateredde Lubaale ofa naye nze owange kati nga bwe namusikira ne mukyamira ne bwe naaba nfudde era bajja kuyita akazimu kange kajje kawukogerere nga bwe mbyogera wano kadde kabuulire abaliddawo ate nnuma abo abaliyonoona byenkoze Lubaale okutuluma nkubanja bye nnateekamu ssente zange ne bye nnakola n'obudde bwange ne mubyonoona sikobaye nga siggwe naye abaaliwo era kyovula nga tubaluma kubanga emiti gyange gyaliwo twaleka tugisimbye mwe tuwummulira asabo gaffe gaaliwo abalongo baaliwo amayembe gaaliwo bitambo ne mulokoka ne musiraamuka nnyo ne mubyokya oba ne mubiziika kati bwe tukomawo tubaluma nnyo n'olw'ensonga eyo mukwano gwange tosobola kuwummuza Lubaale naye okuwongerera ekyo tusobola ekyo nzikiriziganya nakyo Mike Ekalungu nota netisse ekinywa ky'enviiri era ne mukyala wange anfuukira nzenna oleka ekitambo ekikazi mukyala okufuukira ate olina n'ekitambo kituyita ekikulejje kyenayogerako olwokuna oluwedde ekiri amagumba ekitalya nfumbe kyebasuula ku ttale kyetuyimbira oluyimba olwo kati jjajjaawo akulaga nti enviiri zino weetise ekinywa ky'enviiri bw'otoosamira ekitambo kino ekyekikulejje kika kyekikulejje ojja kutandika okulya abafu oba okusera kiba kibonyoobonyo muba muganye okutereeza omusambo ogwo n'akatulira wano ogwo omusambo gwasaliddwa ddwa gwateredde dda ne mufuna bufunyi ssente nga zinyingi muzibawunyako nga nviiri kiba kulaga wano Mike Ekalungu sempewo Shafiik Esese ndi Ssaalongo w'abaana ow'abawala
ndoota nakato omusota gwa kiragala gumwezingiridde, bwe ngulaba ne gumudda mu kifuba. Shafiiki, sinzira ku kibuuzo kyo waŋŋamba tosibanga balongo bano. Abalongo bano baagala obasibe. Ate omwana ono nakato ayinza okubeerako empewo, aliko empewo zeewammwe. Era omwana ono ayinza okubeera nga maama waabwe Naalongo, ng'omusota gwamuyita ku bigere ne batamuwa linnya lya Nalubowa, kati gwe musota guno ogumweyingiridde. Era nga bwe nagamba nti omuntu gwe bayita Lubowa oba Mambowa oba Nalubowa, maama omusota guba gumwezingiriddeko. Nga ffe bagendanga babeeranga embalwa mu biseera biri gy'ensanvu, bwe wagendanga mu ttooyi nga togenze nakatooki oba oyinza okulinnya omusota ne gukwezingirirako, omusota guno n'obuuka nga gukwezingiridde. Bannange ebintu bino bikuva buto, baneekambawo olugambo. Emisota nga ne baneejja neezingirirangako. Ogenda okutyaba enku ng'osanga egyerinnyira, ogenda ekuluzi ogwolinnya mu misota, gwogenda okunogekolagala ku nsiko emisota gwe gigoba. Bannange Lubaala yannuma, Lubaala aluma, Lubaala abonyaabonya. Nvudde buto nga misota jimba emamala gasamira amaninkini amayembe, sikyalaba misota. Nze nga n'emitwetwe misota, nga ne bwogenda kabuyonjo bwoti oba okyasitamye omusota nga gukwezingako. Kati munnange ebintu bino bannange biririyo. Sinze senga yali omubuulizi wa Church of Uganda, ayinza yandibabuulidde ebintu bino. Ebintu bino mbibasomesa with experience, sigamba nti nawola wembiyiga. Nedda katawadda anyongerezaako nebyenzize ndaba. Kati bwe mmala okukola omusambo onoga era kyovula jjajja omuzzukulu weebale kumuluma. Jjajja obadde omuteekako bulwadde ki? Timma kino na kino obadde omulaga bubonero ki? Awo oyigira Lubaale kino waleka gundi yabadde aluma bwati, yabadde abeera bwati ne bwati. Ale Shafiiki baagala osibe abalongo abo. Kalemba James ekasokoso bibbo ndoota mu mwami atudde nga nyimiridde nga bwangamba tolaba abaana abo bwe balwala mpa ssente nkunogere eddagala bawone. Abaana bano batwaleko ew'omufumu babakebere, muzimu gwa jjajja ogugamba babanogere eddagala. Oba oyinza okubeera nga mpewo zo zennyini ze zibalwaza, ng'olina empewo naye nga toyagala kuzikola. Jjajjawo kyakulaga Kalemba. Josephine nazaalibwa n'ebbala ku face oliddugavu oyugwe n'abawanuka. Ndoota ndi ne bafaaza era olaba faaza kasoloota bafaaza bapaapa ba bishop oyo abeera kiwanuka n'abasisita mu kanisa tokiraba tyayagala ssabo lye kiwanuka. Nga waliwo n'omwami asomesa okusoma Bayibuli ey'eddiba erimyufu. So genda osami gwe n'abawanuka samira emmando ya kiwanuka bagisalire endiga ye emmyufu bugisimbye n'omukookoowe era oweebwa ebintu by'obwannaabo bawanuka. Era si kiwanuka tumuwa sapuli emmyufu ne Bayibuli emmyufu oba Kuruhani emmyufu bwe kiri mu buwangwa. Kiwanuka ng'omutendekeddwa oba ng'omusalidde bakukwasa Bayibuli emmyufu ey'eddiba era bw'oba n'ogenda wali ne bagikola nga special ne sapuli emmyufu era nga bw'olaba musisi yandi tumukolera sapuli eyiye. Olwo lwe lulimi Oluganda bwe buwangwa. Nkwano gwange mpuliriza ali ku metufu amanyene katonyeze munana oli oti ankyalisemu nga kivumbi nabaga nja kubatabula naye ate nga gyebiri mu abasinga obungi balowooza nimba naye bwete jjajjaawe n'amukola nayo ga kituufu. Flavia ndoota ndya oba nga ngula ebikajjo nyunga nyumya n'abazungu. Jjajjaawe ayagala osimbe ku kikajjo ky'omuzimu. Kino kinakisomesaako ebiseera ebisinga obungi ebikajjo by'omuzimu abeera mu ngala munubbi ekyo kimyufu ekyo ky'omuzimu n'ebitambo ekyo ekigonde kibatunda n'eggoowa. Era amaka gaffe luli twabeeranga ne kakejje
ebiseera ebisinga Lubaale omuzimu guli ekikajjo era byasimbibwanga kakejje. Nganze bwe nayagala kakejje, mukwano gwange yamundetera kakejje munange yagaana okumera ewange. Kyali kikutte embuzi ne zikinzitira kakejje. Manya ne si kakejje, mungala. Abantu tebawula bikajjo bino. Emizimu giwomerwa nnyo mungala, giwomerwa kakejje, giwomerwa nnyo munubbi. Kati jjajjawo ayagala ogisimbe era okiryengako. Era onyumya n'abazungu, guno musambwa gwo. Kasooloota ng'onyumya n'abazungu, oloota owalampa olusozi, oloota okukala olusozi, olaba abakyala abazungu, owulira abakuyita ensinga ekuluma, ogwo musamba gwo. N'oluziko wakimanga, musambwa gwo. Omusambwa gwo guba n'erinnya mu kika kyammwe lye baaguyita. Kati nyinza Kivumbi bayinza okuguyita nga gwaffe nga baaguyitanga Naluvumbi bwe guba mukazi. Kasooloota ng'olinnya olusozi, owalampa olusozi, okkirira olusozi. Abazungu onyumya nabo, tambula n'abazungu, abazungu akukubya embaga, oba wasiza muzungu, manya kyekika ky'omuzimu ky'omusambwa gw'olina. Ensinga ejja kuba ekuluma, olukya lukuluma n'okumerako envi sayidi emu nga tunyumya emboozi. Ekyo ndowooza kyo nkimaze. Essimu ya Sheikh Luyima bannange ne ku Zoom kwali tagoba Lubaale, tagaba bugagga. Kitaffe yakitunda n'amutundiramu. Ndoota ndi ku ssomero gye nasomeranga nasamba omupiira. Kale olaba jjajjaawo akugamba tekibanja kinayogedde kiri yatunda ekibanja kya taata kya maama. Taata wajja kubonaabona era munnange noonya ssente Alex ogenda onunula ekibanja kya nnyoko. Ate ekibi maama wo baamutundiramu. Nunula ekibanja kya nnyoko okizzeewo kibakulaga. Era bw'otookikole n'abaana b'ozadde bajja kubonaabona. Mujja kubona abaana mwekolemu omulimu mugende mununula ekibanja ekyo. Era empewo z'ogenda okusamira zeebukojja. Era ekitambo ky'ogenda okusamira kyebukojja kwe kuloota ng'oli ku ssomero gye wasomeranga. Era ekyo nze nkibagamba. Ekitambo nga kikuluma, nviiri kuva ku mutwe, kweruma ennyama mu kibuno, kwerumaaluma kulya magumba, kulya busomyo, kuzuukuka ekiro kulya, otwo tukubula, olya enjala, abaana bameketa amannyo, owuunuuna, olya ebbumba, weemazisa masturbations, olwota oli ku bakazi, abasajja bakozesa bwe wayagalako, kunyigirizibwa mu kitanda kino kikukanga ne kikunyigana oba ne kikukuba omutwe. Abaana ne bakuba emitwe ku bisenge. Engoye okubwatuka omuliro ng'ozambala oba ozijjamu. Okwagala okulya ebisiyaga. Obutaagala kwebaka mu kaboozi. Oba oluba okuyingira ekisaawe ffe abasajja. Oggyeeyo enkasi. Oyingidde ennyanja wepe. Ennyanja y'essimu. Enkasi n'emenyeka. Biba bitambo. Amayinja okukuba ku mabaati, obuyiringita, kwerabira kusumagira. Bitambo kuloota gye wasomera nti okyabonaabona, kuloota nsenene enswa. Ebireete bino biwandiika mu katabo Ebirooto by'embuyaga. Buli bitambo n'embyawula. Kati kiba kulaga nti okyali ku ssomero. Kyampoliza lunaku buli lwa nkiddamu. Buli lw'oloota ng'oli ku ssomero kiba gutambo gwammwe. Kulya njala kwemazisa, kubeera mu kikolwa. Ebintu byo bw'obiroota manya nti kitambo kijja kukubonyaabonya nga paka omusambo gwe n'ogusamira. Ne gusalirwa ne biwangibwa ne bibeera mu bibbo nga n'amayembe gaabyo bubalina ne bakasoole bako obasibye. Bw'obanga tobirina ne bw'onoogenda n'obikka ne bw'onookola otya, ebyo tebijja kuggwaawo. Ne mbagamba okusamba omupiira. Ebitambo bino biriko, ekitambo kino kiriko mayembe. Amayembe ge galoosa pikipiki era gakayita akanyampira nnyuma. Amayinja gakuba ku nju. Okuloota nga bakubba, bakusiba, abasirikale abangi okutta emmundu ogikuba. Osamba mupiira. Fe abasajja ensago ey'obusajja emu ng'ekuluma, amaanyi g'ekikazi nga tolina. Ebikutambula mu mubiri. Omisulo kukuba, bukambwe kwerumika.
naawe omukazi n'owulira omuliro mu bukyala ebikutambula olaba enjuki olaba ensanafu emisota gikubojja ente zikugoba onoga miyembe banange mayembe munyenyeza akazikugwa munyu zigwako ensanafu zijja waka ebintu bino biwandika mu katabo enkyalya n'enyingiza ya Lubaale Nasaka Juma ndozandibadde n'owajjuma oba muwajjuma ndoota taata ngamba tusale embuzi tuyite ab'ekika balye jjajja taata wagamba bawagalawo ekijjulo kya Lubaale tekwabulanga mbuzi ekyo kituufu ndoota nantongo ndoota maama mu mwami ansalako enviiri ku mutwe tisirina kuba nazo ku ssomero jjajjaawo akulaga era osamira ekitambo kyammwe ekitambo kikubonyaabonya ate kambabulire kinantongo maama wange abenkima mmwe munzaala ekyo nkibagamba nnyo nti omukyala kasita abeerako empewo tasiba nviiri omutwe gujja kuluma naye omugongo gukulume n'endira nga n'obwangazi tolina ngaera obeera na mukalu omukyala abeerako emisambwa ginnakayima abeerako nabuzaana aleberako bannaalongo tasiba nviiri obwagazi bujja kuleba bujja kubulobera nabukalu omutwe gukulume mugongo amagulu gakuzimbe jjajja tumusala nviiri zaaluwe zonaabamu obulungi eddagala ne zitukula zozifuwamu bufuyitinti tosaamu bibyoyo bino byoya by'amazike ezo enviiri zebakola nviiri z'abafu bazisala ku bazungu ne bazibaleetera ne bazibasibamu nviiri z'abafu abazungu kati jjajjawo tayagala mutu nviiri zazaagala ozisaleko mukwano gwange maama nantongo jjajjawo akugamba kola ekitambo kye nkubiraako ojja kunkubira essimu zange muzimanyi naye si kumakya kuva ku saa 8 772 5 6 oba walidi eyeemu 5 ne ku walidi nalingako manyimini ku WhatsApp naye obudde bwa WhatsApp nze ogula data nnuma sijja kulimba ate ndi muwandiisi kwa ebyokukola nibina bingi sente ya Museveni nga bujja bwe tuli mu lockdown ngule data tekeko data wa 15 nina okusasula amabiru y'amasannyalaze nina okusasula biru y'amazzi nina okusasula abaana bibanasoba abaana ku TV tusasulira nsasulire ezo zonna sente kati abaana babeera waka basomera ku Zoom buli lunaku emitwalo 2 buli mwana it is a lot of money abaana gwababa bate basoma ababalala basoma banange mbabuli ekyo mugamba nti abaana tebasoma abaana basoma era amasomero amanene abaana basoma abazadde bagulira dda abaana amasimu agaliko Zoom abaana basoma nze ne bange basoma gwoba oweeba sente olinda gundi lweriggwako mu gw'omwenda lokapu oli mabega abaana basoma dda n'ebibuuzo babikolera ku Zoom kale ogenda olaba nga otaddeko sente nnyingi kati nze mpere ku WhatsApp mba neemenya kati kize natadde ku WhatsApp kanziteeke kwaba abaana bange basome bo bayite ze data nekubeera ku lugambo nze beekweta ndabe gundi baabise president ebyekigwagwa baabise kino bwe biti ebyo ku WhatsApp njaye kalamu yange nentoloba ne kalamu yange nempandiika ebiri baawo 46 ezakayita ku ssaawa nya mukwano gwange ali ku metro fama 9 katonyeze njogera kuno nakuli njogera talatata ng'omulambo gw'ekikere byali bya busajja mbogo ndoza nabimala anagamba atya mujuze kato lwaki empale zange z'omunda zonna ziyulika wakati ndoota emisota embwa zinnuma emisota era nkyogeddeko mayembe embwa ddungu yaloosa embwa mpologoma nkwale bayizi nyama sengenge kulima ddungu era ajja kulumya omutwe zinnuma ente zintomera mayembe
mayembe gakolera nkyogedde ente nga zikutomera obwavu bunzi tagenda osamire empalo nsimu kugamba nti n'empalo jazikuba ebiraka kwe kuyulika wakati tigundi Lubaale bw'ota omusamire mujuzi ow'omutima ojja kubeera mwavu nnyo Lubaale ng'akuluma ne bw'ofuna bakuwa 50,000 zigwa oba wakiri ozerabira mu nsawo n'ozioza ne ziyulika bannange Lubaale aluma ate Lubaale ayavuwaza akuteekako olutwe kuteekako obukyayi n'omwana gwe wazaala n'atakuyamba nga baana bakukyawa obasabiriza nnyini baana bakukyawa olaba n'embwa yawaka eyinza n'okwerumira abo oba n'akabuzi kakegeresa muggo okukutomera bannange akabuzi kankuba ne nnume y'ekigonga nalina akabuzi kange kabbiriko kankuba nsitamiriza mbu nkazingulula kave ku nsiko kankuba nenkuba new'ekigwe ne kanninnya ne ku lubuto muyinza okulowooza nti nnimba bannenga Lubaale nga yekulumye embuzi yankuba ennume y'ekigo n'engwe kyabugazi nenninnya nako okundaga nti nsajja genda okukitegera mandwa ya Walumbe yeewala n'okwewaana nga amaze ogisalira mbu mumanyira muluyisa ye ayagala bibye kale munaye mujuzi ojja kubonaabona mpale ekuyulisa wakati kitambo n'ensi ejja kukuba kyekitegeeza Seremba ndoota omusajja mu kkanzu enjeru aŋŋamba bwenja okuba omubuulizi w'enjiri ogenda kubeera musawo muganda era ng'oliko kawumpuli oliko ne muwanga kwe kubulira enjiri ndaba omusoto omuwanvu ne mu kibatu kyange era ogenda mubajjajja okusamira ejjembe lya lubowa mulekwa jjuuko ndi nfuuzi ndoota ndiko empewo era zikuliko abasirikale simanyi mpewo zindiko njagala kuzimanya genda embuutu zivuge ozijja kweyogerera ebiteri agenda zikubuulira ebirooto byenjanjogera kuoba osinziira okumanya nti mutwe gugunuma ndoota nyonyi masanyalaze okiwanuka ndoota nvuga motoka ndi ku nnyanja ndya byannyanja enkuba etonnya ti mukasa kamunguluza kunywa mazzi kasikonda kutuuyana mbuto kuvaamu nti oyo musoke kuloota mbwa nnumi ntezintomera mbwa njigga mpologoma nti oyo ddungu ndoota abafu ndoota kabaka nzira katuzika kabaka binnya tooyi bbi nkwata mu bbi ndi ku tooyi nsala ebyayi nti oyo dduka kabaka bulamu Walumbe ettanda ndoota ndi ku bakazi abasajja banneebaka ku nzira ku ssomero bigugumuka abaana bameketa amanya ebitambo mundoota mukoka akuluguka nti mukoka emmeme ensindukiro oyo mukoka ndoota ensiri nnyingi nga zinu mu musambwa gwa Lusiriba ng'omanya ebyo byonna kwotegeera amayembe basirikale nsamba mupiira ago mayembe ndoota abalema mugongo gunuma masopulu nti wannema ndoota ndibuukira mu bbanga mbuukira mu bbanga nti kibuuka omumbaale nvuga akagaali ndoota omusajja ali mu kanzu ampe omugugu ampe eggaali ampeese ku pikipiki ampeese ku kagaali nti ogwo muzimu oba mukazi ebyo byonna bitegeeza nti luba ndoota bankubye embaga nzimba kalina nzimbye kalina biki nti omanya nti oyo muwanga nzibye amaaso nti oyo muwanga ndoota mwami Museveni ndoota ndi mu kkubo nti oyo kawumpuli ndoota n'enswa ndoota ebibala ndya ffene bikajjo noga bive butunda biki omubiri gunsiiwe tyoyo ndawula emmeme ndoota timba olubuto ndyota amagi nti oyo timba ndoota empologo engongo nti oyo ngo ndoota onyo mwezi gulwanagana n'omwezi n'enjuba nti olina omusambwa gwa njuba n'emwezi n'essemwezi ndoota munyenyi nti ogwo musambwa gwa munyenye ebyo mukwano gwange agenda okugamba nti oliko kyona kino aba akulimbye zo zeeyogerera ate era bubonero nga bwenjijambulaga bw'omukazi bw'oba ng'oli mukazi ndoota bannange olusuku lumonde enkoko ey'obwana lumonde emmere esiriira siina bwagazi nti oyo nabuzaana ndoota nzadde baana ndi lubuto nzadde omwana omwami wange aŋŋamba nti ndi lubuto siri lubuto omwami yagenda nti manya bannaalongo be bamugoba omusambwa gwa Naalongo kizaazi ndoota ntambula mu kkubo ndi bwereere Naalongo kkubo ndoota omukazi ankunamira andage emberenge za ssenga bwe ze nagira saagala kwambala mpale
ndi mukyala akababina gansiiwa neegomba obwana obuto okulima mu nnimiro zange ng'omanya nti nabine naalongo nabinene ndoota omuwala ayambadde mini omuwala ayambidde mu biddugavu ayambadde mu bya bbulu nti naalongo kawala namirembe ndoota omukyala aseka nti nseka nti oyo naalongo nanseko mukandawula ndoota mukazi omulalu nti naalongo kalalu bamweyana yakuloosa nti ndoota abalalu ndoota ebikomando ndi ebindaazi ndoota ssente abayimbi abazinyi nti bamweyana ebyo byonna birooto byambo yaganga omanya oyo Lubaale ali kugwe kale mukwano gwange ndowooza nkuzeemu kasekende Masaka natera okumala mukyala wange aliko empewo sinkole naye nze nzina ezange nze nsobola okusamira nentereera omukyala wo mugulire olubugo era omwambaze ng'omuganda kasekende ow'omutima osamire ezizo eti wali kuba ajja kubeera jjajja w'abaana gye bujja kawooya mu Lusanja ndoota bandagula mu ssabo ng'ate ndagula mumanyi genda osamire ogenda kubeera mulaguzi muzimu gwa jjajjawo gw'omanyi gwe gukuliko goloba Andrew mukodomi wange bujuuko ndoota omwami ali mu kanzu ng'azze akulembeddwa omusota ogwa golodi genda osamire omuzimu omusajja era osamire ejjembe lino erya lubowa era ndoota jjajjange yafedda era gwe muzimu omusajja gw'olina ndoota omukadde ampa ssente nenzifuna era bw'onoogwambaza n'okola ebintu byagwo era ojja kuzifuna Dawudi Mukiibi enaakukuba Kyaddondo kituufu okusalira empewo z'ennyanja nga tebalabye muzimu ekyo tekibangawo era akikola abamulalu kubaluŋŋamya kuba omuzimu ebitambo tusobola obikola ne bita omuzimu ne gujja gwogera n'abalongo baako n'amayembe gaako naye kasa guta omuzimu toyinza kusamira muwanga nga tulabye muzimu toyinza kusamira mpewo za nnyanja kiwanuka musoke mukasa era n'obisalira oba osalidde bibyo ebyo oba olidde bibyo bwe zinaaba ng'osamidde z'ebukoja oba z'abanywanyi ba mukago onootegerera ku ki oba jjajja mukyala ng'ozesiba mu kikaakyo omuzimu gwe gulina obbaluŋŋamya era ne muzisalira mugenda obulungi ababisalidde be babonaabona n'amasabo ne bagaddukanamu omuzimu ye master key gwe gulina okubabuulira era n'okuzisalira mu ssabo lino kubanga be nabagamba gulina okubalaga n'emiti egigenda n'ensolo ezigenda okusalirwa mu ssabo era singa Lubaale abeera musibe n'emizimu nkola ntya ebyo mbyogedde nnyo tebitwogera nga bw'onoogamba nti omwana bamuzaala batya ekyo kibuuzo kizibu abamanyi okusumula Lubaale weebali oba tobalina mutwebuuzeeko gende waagundi akuyambe naye tojaga nti bamusumulula batya nedda naawe kyebuuze nti omwana bamuzaala batya oba ggwe okufuna kitaawo n'ennyoko bakufuna batya waliwo ebibuuzo bitosobola kubuuza mubuuze ebibuuzo ebitegeerekeka ŋŋenda kumaliriza Dennis Katosi tusomese ku jjembe namuzinda lukoma nantaweta amayembe nagasomesa do ejjembe balimiyita omuzimu ne gujja ne gubabulira ejjembe lyagwo ennyumba mwe lyawangibwanga oba mu muti oba mu bbumba olusozi gye lugenda okuva ne gubabulira emiti egigendamu bagamba emidde egigendamu eriba lyasalirwa nti lyasalirwanga ntengotengo oba lyasalirwanga nte oba mbozi oba lyalyanga musumuki musulo eyo negawangibwa n'omusulo omusulo ogwo diyu ow'oku nsiko jjajja yalina okwogerera ejjembe lye neryeyugirira naye kati bw'aba namuzina tuteekamu ekisanafu namunswa w'ensanafu kisanafu bwe kikuzinda tekiteweebaka namunswa bw'aba muzinda namunswa w'enjuki muzinda namunswa w'enjuki namuzinda namunswa w'enjuki era jjajja yayogera emiti gye yayogera emiddo yayogera olusozi gye lugenda okuvaawo n'ensolo n'enkoko era ne lukoma nantawetwa ago agasinga obungi gawangibwa nnyo mu lukoma okuva ebisansa kwe kutema ne tuteekamu omuwulu gwanga bw'olaba ekinu era ne lyeyogerera kyekimu aye tulinayo ne lukomwa ejjembe lukomwa nalyo gyeriri
Gobo badde omanyiruko mananta woto neyo neruko amayembe mangi. Jajja ayinza okugamba lyange lyawangibwanga mu katunda. Olusozi olugenda mudi lwamukoka lwakulugusizza. Tyotyo lwasalirwanga kiti masanda ga mpumumpu. Omiti gundi ne gundi ne gundi. Tye mwagendanga mu amalusu g'omusota gosanga ku gundi agagalinga ebyovu. Nakola ekitambo enkana munenzireke nenzabire wa Senkulu nkoze ntya. Sebo gendo zinone bwabanga yazisuula emikolo gyonna gyakuddibwamu. Lubaale maliba Lubaala abanja ddiba lye. Gende wa Senkulu ojjeyo eddiba lyo. Bweba byayononebwa ogenda kuddamu kugula mbuzi ndala. Saalo Senkulu ajjeko eddiba bali bambeera bali kuddize. Lubaala ajja kukuluma abanja maliba. Kalema ebuloba ndoota nvudde awaka nga waggule nkomawo waggule ekitambo kyammwe. Kyekikubanja kijja kutandika okufulumya osere. Ebitagenze bulungi bannange mu nsaasire. Ebirungi mwebale kubiyiga. Mwekuume korona. Ate ye jjajja ajja tuwongerayo kyomba kakasa ajja kutwongerayo. Abantu bakyafa. Naye tusaba bafune vaccine twegemese tudde awaka. Gavumenti tuyambe abantu tebajja kufiira waka era ssente teziriiwo naye banatukuba vaccine tujja kusobola tusobola okugenda mu maaso. Esseeta mbeerayo anjagala mu kibuga si kyajja olwa korona embooko sizaagala anjijja kukola ku radio wano olw'okunana lwa Sande. Mukama atankubeerera abakumira mpeera abampeera omukisa tusisinkane nate ku lw'okuna olujja. Muwulize nga ne kadonkamu kuva ku Sande kuva ku ssaawa 4 ssaawa 5. Tonkubira ku makya, tonkubira ekiro, ebibuuzo bitandika okubimbuza ssaawa 9 ogw'olweggulo. Mukama abawangaze nze ndi musezi kambuuka ebitambo byange nze nasamira ebitambo binjize ewaffe ekyaggwe.